Amaleza Natila Kumskafe over Naluvale. But fine. Welcome back from the short break. Ate tubenga tweyongerayo ku nsonga zaffe ez'ebirooto. Munnaffe gwe abadde byakatuuka ku mukutu guno tuli ku mulamwa gwa birooto abantu ennaku eziyise emabega tubadde tujjuza ebirooto. Kituufu byo bibadde bikuŋŋaanidde ddala era ne tusalawo tubiwe obudde tube nga tubitematema n'omutaputa nga ndi naye wano ku lusegere agenda kubanga abitaputa. Munnaffe gwe alina ekirooto, alina obubaka kyonna ky'okiyita, please feel free obeere ng'okiteekayo wansi awo mu comment. Tujja kubanga obubaka bwo tubugatta ku buno bwe tuli okutematema. Kyandibadde kyavunaanyizibwa okulaba nti baddamu obubaka bwo n'osobola okubuwulira. Ensonga eri mu ddiiro leero y'amatooke. Tumaze akabanga ng'abakyala tuloota ensuku. Yeah. Okusingira ddala, if we're comparing the percentage osinziira ku bano abakibuuzizza, okusingira ddala bonna abasinze bakyala. Yeah. Abakyala baloota ensuku. Baloota nga bawaata. Abamu baloose nga bayonja. Abamu mu kino baloose nga babakwasa. N'agamba ekisi wange yankwasizza ekiwago ky'ettooke n'ansaba nkimufumbire. Kale bwe ntyo ne nneesaba bakiyita kwetema effumbiro. Ne yeesogga effumbiro. N'ateekateeka. Yabadde ate akyali yeetalaatala okuba ng'amufumbira. Ekisi yuuyo ng'amuli ku kito nga atunula mu byafumba. Oyo babadde bamuwadde ekiwago kya ttooke. Akati ono yagambye nti ebiseera ebisinga yeeraba nga ayonja amatooke kyokka nga gabeera mato. Yeebuuza lwaki? Ate ono agambye nti aloota amatooke ebiseera ebisinga agenda okutambula otuuka mu lusuku ng'amatooke mengevu. Omulala alina ekibuuzo ku matooke, agambye aloota ng'akabalira olususu. Sorry about that. Olusuku waliwo okukabala Nalongo, waliyo mbadde ngenda kugamba okujumusa. Waliyo please help me on this. Ebintu bino okubikka olusuku. Waliyo okutema evvunike. Okuttira. Evvunike balikolamu wali mugundi mu lusuku lwa potatoes lwoga. Simanyi baluyita lusuku. Bagiyita nnimiro. Ennimiro omusiri. Yes. Omusiri gwa lumonde. Mukama batema evvunike oba ne mu lw'amatooke? Lumonde gye batemayo. Okay. Yeah, tuyiga nga nawe woyiga. Yes, nange. Ebintu ebimu bino njiga biyige ebirimu amatooke okusaayira ensuku. Okusalira. Okay, thank you Nalongo. Yeah. Okusalira olusuku. Emabegako awo ngenze ne nsalira ebitooke bye nasimba. Kya mukisa mulungi Nalongo nti nali lucky enough. Ebitooke munnaye ne bizza emmere. Nali neeraliikiridde. Leka naawe. This is Uganda. Kasita okiteekayo mateeka. Nalongo kiba kyakuwa mmere kujjako nga ente zikiridde oba nga kyalimu ekiwuka ne kikala bukazi. Kale bwe ntyo n'ennyunja ettooke nga maze okugira. Mba naye kaali kayisanyo era congratulations. Thank you. Era abaalya ku bikola ebyo. Abalya ku mmere gye nasimba yali mpoomu Nalongo, wasn't it? Yeah, yali mpoomu nga bwaviiramu ddala bamwe bulungi. Nga nnungi nziba. Kakati ensonga y'ensuku bw'etyo bwe tugiraba. Waliwo ekizibu mu byo kye njagala tusembyeyo. Eky'okubanga okabala, simanyi oba kukabala, oba wabula ng'olima nga onoonya enkolokolo mu gundi. Mu lusuku. Yeah. Ono ow'egundi naye tujja mwogerako eyagambye alaba zino abeera ajjayo empumu. Kale byebyo Nalongo ebibuuzo bye twakukuŋŋaanyiriza ku nsonga yo ensuku. Okay. Nalongo ono nga sinaba kumwerabira
eyali abadde aloota nga awassa emmere wamala okugiwaata ate neeraba nga atabulatabula engalo ze nga zitambulira wansi mu bikuta ng'alinga ayina amatooke g'anoonya agaba gasigalidde g'oba towaase. Ebiseera ebisinga yeesanga nga ayinamu amatooke g'aba alese. Kale abalala besikonyeeko nja kuba nga mbakutegeeza maaso awo kuba nzikiriza nti kano ka audio kayinza okuwanvuwa ennyo Nalongo if it's so how with you tuyinza okuba nga tujja kukwatako bye tunaba tukutteko then abasigadde ate obwenga obaanukula mu katambi akalala. Okay. So, nsanyuse okubeera wamu nammwe wano era mbeebaza okwekumira ku mukutu. Nze Nalongo Nalubaale eri abapya era tubasaba ekigalo ekyo mukikooneko n'ekidde ekyo mukikooneko n'eppeesa liri awo subscribe nalyo mulikooneko olwo mube nga muwagidde empeereza zaffe. Kale nga tutunuulira olusuku luno nsonga nkulu nnyo kubanga yesibuka emmere etubeezaawo, emmere entongole etubeezaawo nga tuvudde ku mabeere g'abannyabo. So bw'oloota olusuku kisookera ddala first impression guba mukisa, omukisa naddala mu byenfuna. Kikubire mu ngalo ez'amaanyi abantu babadde beeraliikiridde. Olusuku guba mukisa era mu ngeri y'emu eyo olusuku nga olulaba nti emmere ekuze, enyirira, eyengedde, kiba kitegeeza nti obwo bwenna bweza. Eri aloota olusuku ng'alaba ayonja emmere kiba kitegeeza nti atuuse ku buwanguzi. Okuloota ng'omuntu alya ettooke era nabwo buba buwanguzi. Okuloota ng'osimba olusuku eba ntandikwa, kiba kikutegeeza nti bwe budde otandika okukola ku nsonga z'abannaalongo. Okay. Kubanga ensuku zino nga bwe tuziraba si ffenna nti tuli mu position ey'okusimba olusuku. Naye bw'oloota olusuku bannaalongo baba bakweyanjulira. Otera obamanye. Kati singa oloota ng'osimba ebitooke bino kiba kitegeeza nti bakusuubira okuba ng'otandika ku nsonga zaabwe. Noonya asobola okukwata ku nsonga z'abannaalongo abo b'oyita nabo mutandike okuzittaanya. Bw'oloota nga emmere essizza naye nga nto kiba kitegeeza nti ebyenfuna byo bibulamu okutereera, kijja kwetaagisa okubaako omugumiikiriza, eventually bijja kuba bitereera. Kale munaffe akitegedde ggwe aloota kiba kitegeeza nti you are on track, you just need patience. Yeah. Kati eri ggwe aloota amatooke nga gakuze gengedde oyunja oba bwonna buba buwanguzi, kiba kitegeeza ensonga z'abannaalongo zikoze bulungi zengedde era basiimye. Ne bakuddiza. Kati mu kiseera nga not necessarily nti olina olusuku, kiba kitegeeza nti ojja kubafumbirayo ekijjulo. Ojja kubafumbirayo ekijjulo okulabika nga buno obweza bw'olaba mu lusuku butuukirira mu bulamu bwo. So ofuna awo oba wakaawo oba mu mbuga n'ofumba ekijjulo kya bannaalongo n'obeebaza era n'obakoowoola wamu ne bassaalongo. Ebiseera ebisinga n'abaana abalongo tobalekaayo. Ekyo nga kiwedde, okuloota ng'okabala ng'olongoosereza olusuku kiba kitegeeza kutereeza mbuga ya bannaalongo. So oyinza okuba nga otambuza ensonga era ng'eyo gy'ozitambuliza wali embuga ya bannaalongo naye nga oluusi bakusindikangayokko. Oluusi tomanyi nti bw'ona ogendayo osobola kukolayo ki. So kino ekyoto kiba kikusindikayo era nga kyagala ogendeyo otereezeeyo. Like bw'aba ebitateredde obitereeze, bw'aba waagala kuyonja okikole, bw'aba waagala kubika obike. Kansuubire babeera tebategeeza mbu otuuke mu mbuga eyo ate otandika okubuulira ekirina okukolebwa ku nsonga za oba mu nnyumba ya bannaalongo.
kujjako nga babadde more specific than this naye bwe baba tebali bananyini mbuga eba abamanyi mitendera ki egitambula mbwa Nnaalongo era bw'otuukayo baba bagikutegeeza n'oba ng'ogitambuza bulungi. Tugambye nti omuntu okuloota nga avumbika oba ayokya amatooke mu masiga ewaka kiba kitegeeza nabuzaana alina kyabanja most likely ekijjulo, ate bw'oloota ng'oli mu mbuga oyokya amatooke kiba kitegeeza abatabaazi babanja kijjulo. Bayala babanja ekijjulo. Nnaalongo ekijjulo ky'abatabaazi kitera kuba kitya? Ekijjulo ky'abatabaazi kibaako byokye, Matooke mwokye, muwogo muwogo mwokye, mwokye, potato nyama mwokye, njokye. nyama njokye, Yeah. bukoko bwokye. Yeah. Oluusi kumanyi n'okubaako akawunga. Okay. Then ensonga endala ey'ettabbu mu nsuku mu birooto by'ensuku. Ensonga y'okunoonya amatooke gano mu bikuta. Okunoonya amatooke mu bikuta ensonga eba y'abalongo baba babanja kijjulo. Baba babanja kijjulo era olaba amatooke ago ge banoonya mu bikuta babayita baana. Abaana bo bameka abaasigalayo? Yeah. So baba balongo nga babanja kijjulo. Bw'oba ng'oloose ekyo ekirooto kiba kitegeeza abaana bafumbire ku ki? Ku kamere. Ate emmere y'abaana ffenna tugimanyi tegusukka mutokoto, oyinza okuguwaata oba obutaguwaata, naye ebinyeebwa, ennyama, obutiko, omuzigo, olwesa n'ebbombo. Yeah. Awo oba okigatta. Exactly. Ekirooto ekitegeeza obwavu mu lusuku. 1. Okuloota ng'oli akuwa ekiwagu. Ekiwagu ky'ettooke. Obwo buba bwavu. Akuwaguliddeko buwagulizi. Yeah. Okay. Okuloota ng'olusuku lwengedde endagala. Endagala. Lukubye akaleka. Okay. Nga lwengedde endagala waliwo endagala zino of late wabaddewo obulwadde obujja ne bwengeza endagala z'olusuku. So n'oloota ng'olaba olusuku luno naye ng'endagala zonna za yellow. Kiba kitegeeza weekubira enduulu. Ebintu si birungi ebijja. Kaba kabonero akalaga obwavu obuyitiridde. Endagala agatali matooke. Endagala. Kansobole ekyo mukiwulidde bulungi. Era kiba kiraga bizibu ebikwolekedde. Okuloota emyera. Ng'ogenze mu katale n'ogulayo emyera gye5. Bwavu kubanga ekyagituumye emyera nti gyera. Gyera buli kirungi awaka ne kikigola ki? Olinga agamba mbu we tuba tetusobola ku affordinga ttooke tulya akawunga. Nedda. Mu katale wakyaliyo abantu abamanyi ensonga zino. Tukola tutya? Abatasobola batunda ebiwagu. Neeba tebatunze biwagu. Batunda emmere ekika kimu. Kubanga ffe kye tuyita emyera tekibeera matooke nti mawagule. Kiba matooke matabike. Musakala, Nakitembe, Kibuzi, Muvubo. Nga byonna obirina mu kaveera ako kamu. Okay. Ekyo kye tuyita emyera. Naye nga gye bali abakyala batunda ebiwagu. Nga kiramba. Awagudde ettooke limu nti waaba Kibuzi oyo Kibuzi gw'oguzeeko. Yeah. N'ogulayo ebiwagu byo nga 3. Yeah. So kitegeeza nti twettanire tuve ku myera. Gigenda tuweerera buli kimu ewaka. Ensonga eyo mugiwulidde bulungi. Weewaawo. Nnaalongo ekyo kikulu nnyo ky'okoonyeeko ensonga y'emyera kubanga bantu batono Nnaalongo abasobola okuaffordinga ettooke. Bantu naye ate batono. ekiwagu omuntu asobola. Ekiwagu waliwo eby'e2, 5. Ekiwagu omuntu asobola. N'okubako amatooke So nga 3. ng'omulonde gwe bw'ogenda tokola balala bye bakola. Gwe noonya oyo atunda ekiwagu. Bw'aba tatunze kiwagu naye nga awagula ku mmere emu. Ng'awagudde ku ttooke limu. Yeah. Like nakuguza ekika ky'emmere kimu. So si kutabula matooke lino naliri. Nosanga bagayiyaawo mu bbaafu oba mu ndebe. Ebiseera ebisinga gayiika kuva ku mmotoka waggulu bano abaana abayaaye ne bagakuŋŋaanya. Biri njagala genda. Tegayiika Nnaalongo.
kati olaba ettooke eryo bali wagula bali wagula buli asitula awagula ajja ku Abaako mmotoka emino- waggulu abaako emino gy'ajjako alisitula alisitula oliteeka wansi naye abaako emino gy'ajjako ne bajja nga ne bajja nga buli omu wagula. afunako ne balyoka batuguza emmere nga Yeah. etunula bweti. so abo bo batundira ddala mawanga magatte era bw'obanga obagulako munnange obagulako lwannaakola ntya kale mu mpisa yaffe okuva edda n'edda ng'oli emyera ng'egyo tekigaana munnange kwekubira nduulu n'obagamba bakama bange si bwe guti bwe gwali naye nsaba embeera eno ekole ki Nkoye okulya kawunga ekyukemukko nsaba embeera eno ekyukemukko nange bukinkya nga ngula ettooke. ng'asobola okugula ettooke oba wakiri ekiwagu nenkireeta ewaka ne tuba nga tukiryako wamu nammwe bakama bange bajjajja mwogere nabo bategeeze obukale bwe muyitamu nga mubonaabona okugenda obonaabona ebisooto kati tuli mu sizoni ya nkuba. kubanga balo ne bwaba mulamuzi n'akusanga ng'olina ky'okola tosobola kuyimirira mu kkooti kkulumiriza era bwe watabaawo aloopye omulamuzi talina mbeera gy'aviirayo okugamba nti nze nina kye nalabye kale eno ne bajjajja bano tusaanye twogerengako nabo kubanga oluusi embeera baba bagiraba n'ebbanga ly'omala ng'osirise bayinza okulowooza nti osanga oba oli awo tonyigirizibwa nti tolina buzibu na osanga oba oli awo oli mumativu n'ekyo ky'oyitamu so one time balage nti bannange siri mumativu naye sirina kyakukola tewekyanga tobavuma beera mukakamu obalage like you're talking to your friend gw'oyagala kwe advise your friend gw'oyagala akuyambe of course alina upper hand mu buli kimu decision making and everything bwe mulage nti mukama wange kino kyempitamu sikyagala naye munnange sirina kyakukola naye bw'onooba ontereerezaamu kukakasa sijja kuddamu kufumba mmere eno ya mukaveera naye kakati ngenda okumala okugula emmere nga sifissaawo za ndagala mukama wange simanyi kyakukola naye nsaba onsaasire kubanga embeera y'omukaveera eyo Naalongo okugikooneraku ttala nga bwe tumanyi nti akaveera buli kimu kibeera kyakweveera bweveezi kati gwe waguze emyera ogitadde mu kaveera really your situation is getting worse every act of yours eyongera kwonoona mbeerayo emyera gyeze akaveera kaleetedde buli kimu okweveera and you're left with nothing and at the end of the day ojja kugamba bakuloga bakola ki naye nga these things are your acts bw'onootambulako bajja kugamba n'olubaalewo yabikukola naye nga bw'ona okyekinga mu lubaalewo nga it is you yourself doing these things abalala tebamanyi nsonga yagirambulirira bulungi ne bakuleetera okwekyawa eri bajjajjaffe naye olumu ebintu ffe tubikoze mu kumanya ne mu butamanya ensonga eyo ffe ffenna abalonde tugitegedde emmere y'omukaveera tugirwaneko ogisse ebbali emmere y'omukakutiya tugirwaneko bannange emmere tulya ya mu ndagala ate twewala emyera egy'amawanga magatte tulye ekika kimu eky'emyera tusobola okugamba nti tuli ba neighbors bataano buli omu akutte Naalongo tetugenda kwegatta katugule ettooke omukyala asembayo eri mu nsonda but you people are friends nze ndaba no tagenda bagabira namba 3 ekiwago kikino watageko 3 yes neta olwo kati abula Naalongo tugende ne maaso no bakyala wano bwe mba mukola olugambo mwegatta ebyo byalo nga mugeya bannammwe lwaki ne mu mbeera zino temwegatta ne mumanya nti mukoze ekituufu nga tugula kiro y'ennyama era nga tugabana why not ate bamugabana buli kimu n'ebyangwe olwo wetumala tetugenda gabana abasajja kimwina kabiiki Naalongo tugende wamaze sirabanga abakinako obuzibu kubanga olaba ekiyigo ekyo ekyebweru oba oliawo nga olianaaba nga bba wamwe nakiyingidde abatategedde nga tategedde nanzigi kati ye katene ebeera gonde ate womala ng'omugamba sigenderedde ate osigala omutunuulidde ekitegeera oba oyagala okuddayo ate omutima nga gukuba ng'ogamba oba kyolabye kyekyo ate ng'oyagala okakase eyo mukyala neiba gwendaba ng'oddamu ng'okakuba ng'omugamba mbadde njagala kakase sinsiyale kale bannange okukolaganira awamu kirungi naddala nga tutegedde nti kino kyekifaako obuzibu sale twerwanirwa ne tusale amagezi tulabe abakyala
ffe tukulira ensonga zino era ndowooza mulaba nti obwavu obuluma abaami baffe bugenda kusibuka ku ffe enkola gye tukolamu ebintu byaffe. Ye omwami ajja kulabira awo, ajja kuyitawo ebisiraani naye nga tolina bisiraani, just that enkola Kumufumbira gy'okolamu mmere ya ebintu mukaveera. byo yereeta Kumufumbira obuzibu matooke ga ewaka. mukaveera, emmere Owulidde? mwagaana ogiteekako empogola, Ya ebintu emmere ng'ebyo mwalemera mu butebe nga mugiwaata. okitegeera. So Emmere ebintu ebitonotono bwe bityo binyiiza abakulu. kati Bwe nalongo balaba nga tulina tewali eno nsonga challenge, lwaki tulina eno bakuwa. challenge kati olaba amafumbiro gaffe gatugondeza obulamu. Entamu osobola ogiteeka waggulu, you're having this dish, n'ofuna bulungi gloves ze eziwaata, n'otandika okuwaata. Abamu tebatuula, abamu tebasitama, naye kati ogiwaata weesimbye kubanga okimanyi kitchen counter mweri kati oba tolaba niidi yakola ki yakugira kati n'ogawaata era eyo waggulu gye tugasaaniikirira munnange mukwano ne tugisaaniika n'eryoka etwesimba n'esimba mu buli kimu ekyaffe. Mwebale. Ekizibu kye tulina nti Nalongo emmere eyogera. Ebiseera ebisinga ojja olabe abakyala abajjudde amatooke amabisi kibeera kitya. Kibeera kitya otunuulira obulamu obwo n'omanya kale eno emmere y'amatooke ejjuddemu Messages. so many. Emmere gye tulya. So nga tutandika okuzimba obulamu bwaffe, we should learn to respect food. Ensonga za maama nammere ezo nsonga enkulu We should learn to respect food, how we prepare it, how we eat it, byonna tubitunulemu tusobole okufuna omuganyiro mu mmere. Okay? Kale nsuubira ebyetaagisa ebisinga obungi ku nsonga y'olusuku tubyogeddeko. obyogedde Nalongo but one thing is left out. Ensonga y'ono alima nga alima enkolokolo. 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 Ng'aggyamu enkolokolo Ng'eri mu mu ttaka. lusuku. Ekyo nno si kyangu Nalongo. What is it? Enkolokolo kye kibala kikola kitya? Enkolokolo kitwale nga bw'olaba emmere nga balugu, kitwale nga Emmere kyetutumula y'Abanakyagwe. ya bw'etyo naye nga ye enkolokolo ate kyewuunyisa tetera kuliibwa. Enkolokolo teriibwa kubanga balugu kyetumula babirya. Kati enkolokolo eyo ejja ne yeeteekako amaggwa ne gagyetooloola yonna. Okay. Era bw'emala okweteekako ago amaggwa n'ebeera wakati. Naye singa oba olabye enkolokolo mu lusuku, Mu birooto byo. mu birooto byo naddala ng'ogisima, kiba kitegeeza nti mu mpewo zammwe mwayingiramu ekintu ekyalibadde nga kkookolo mu bulamu bw'omuntu. Waliwo ekyateekebwa mu bannaalongo naye ng'ekintu ekyo tekyali supposed kubabeeramu naye ng'embeera yaakyo eringa bw'ogamba kansa Kansa mu mubiri. mu mubiri gw'omuntu. Kubanga jjukira alina engeri gya multiplying nga wano mu cells z'omuntu. Yeah. Kyattabu Nalongo, that is not a simple thing. Ogenda kumweraliikiriza Nalongo. Si kumweraliikiriza. Omukyala ono asima enkolokolo asobola okutaasibwa? Asobola okutaasibwa kubanga bwe tutunuulira okusima enkolokolo bw'oba otaasiddwa ki ekisobola okutaasa. Okay. Ekisobola okutaasa ekisookera ddala kufunayo bantu banna abakuyambako. Ne bakusimirako? Ne bakusimirako. Bw'oba ofunye abakusimirako ate Katonda bw'akuyamba nga b'amaanyi bagiggyayo mu kaseera katono nnyo. Kitegeeza alina kubeera bubeezi mu sserugata. Afune abamukwasizaako. Afune abanywanyi ab'emikago. Abakolamu. Baakolamu. Basiguukulireyo enkolokolo. Ebyo babimanyi ebyo. Byonna ebyali mu ttaka kubanga kiba kindikeetinga nsonga za dda. Nsonga za dda ezo si za kaakati. Kubanga olaba embeera z'enkolokolo ekula n'egwayo n'ekala n'eddamu n'etojjera nga bw'olaba balugu bwakola. Kati ne kibeera ng'omwo. Okay. Okitegedde ekyokola nsonga ziba za sserugata, funa abanywanyi b'emikago abasobola okukwasizaako
bannaalunga bo babe nga babakulongoosereza. Oteekeddwa okuba ng'ofuna abanywanyi abaakolamu, tofuna bayegeyege abagenda okutuukawo bakunywera amazzi go gonna ge wategese, bakunywera omwenge go gwonna Bamale ate bakwatekwasebo bagende. bagambe naye banna ekigaanyi. Kigaanye tekijja kusoboka kino. Kizibu. So ensonga eyo ate togikandaaliriza nnyo kubanga tetandikidde ku mugigi gwo naye ekyokuba nti ate waloose gwe ogisima Kitegeeza ng'osobola obbaako ky'ogikolako. osobola okubaako kyokikolako. So tukusabira munnaffe embeera eyo ogivuunuke. Kale tubagala nnyo era tubagaliza omukisa gw'omutonzi Ayina gw'atambulireko. ekirooto ku matooke ku Yeah. butooki, ayina kyagala okwebuuza. Wetuba nga gw'omu ku be tutazzeemu bibuuzo byo nga naye oloota ku nsuku, kale teekayo ekibuuzo kyo wansi mu comments. Tujja kuba Oba tukiddamu. onyumiddwa omusomo guno, konako ekigalo sharingako. N'abalala balina ebirooto eby'enjawulo tekigaana kubiteekawo mu comment section. Bwe subscribinga ennaku zino zonna twaziwaddeyo kakasa nti tuvunula ebirooto. Ebirooto Akume atakumira mpeera weewaawo.